kati ngenda kukola nti okuddayo. Oyagala kuddayo? Yali ng'ogenze mangu naawe nze badde nkyanyumirwa ate ebintu bibadde bikiriya ate ogenda toka Kajoba. Genda leero. Twandigenze sigalako wano kati kabiki akalala kamu. Nagambe naku kyekyo ziwedde. Naawe ogenze mangu naku 3 busatu. Pulira zinsigadde mu naku 3 zimala naawe. Ate no Kajoba nsuubiza naku 3 ziwedde toddangamu okungamba ekigambo kyo toddamu kwogera ku bya mwana. Toddamu kwogera ku bya mwana ebyo wamusumba kuntabulira maka. Sisobola nakubyongerako sisobola yentandika nta jukira kati ate eri ndi mukozi bukozi era ndaba bulabi eri ondale nga mukyala musumba kale siganye kale era akaso kasobola okujja ne kebiya naye ranja akaso naye sikana tonulali kola byaffe naye tokyogera toddamu kwogera ku kyamwana Kajoba sigena nsuubiza leero sigena kwogera ku by'abaana ennaku zeezo teziweddeeyo naye wandi badde osigala watiise ennaku kale 2 Kajoba twateese ennaku 3 totandika kwongerayo nawe ebintu by'obirabye 3 tezimala tesiina kyendabye naye Kajoba naye musumba ono yalaine naye ddamu kwogera ku kiyitibwa ku mwana ewakaawo nina kwesifula omusiru naye ne fula omusiru aye netonfula ate musiru nze mba nkwagala sologerako mufumbire agenda beerawo pakapaka obadde ki naawe Hello ye mukulu Kajoba oliriddawa bwoba toli nnyo bize mbadde nkwetaagako ewaka wano ye musumba kale mbadde ono kale kanzije kati mudakiikanga 2 ngenda bba ntuusaawo musumba ojje yanguwako nina byenjagala okugamba ne byenjagala okulagira obudde bugenda sirina budde naye nsaba oyanguweko kale sebo tolwayo kale kanyanguwe kati nzija kati kwa kati siri bize sina byenkola kale kanzije kati kale musumba gwe bawankubidde ategedde nti ndi wano oba ategedde noleka gwe agambye njagala kati ewaka kati sawa zino omanyi nange kampakinga ebintu byangenge gwe pakinga naye musumba kwale pakinga era ogende kati pakinga ngende tabanga akitegedde oba waliwo atulabye kangende mpakinge naye kati obyogerako gwe mugamba ova eri mu njiri nti banyi musota tajjagaana nva mu mission leero likomawo nange ngenda mugamba naye mbadde mu nnimiro eyo wankubidde essimu mbadde nga nakamaza kulima Kajoba kampakinge gwe ogenda osookayo tekati nze mansookayo simanyi gwe olina osookayo kati gwe sookayo nze ngenda kujja byange Kajoba kampakinge kale era pakinga kubanga pakinga kubanga yenga asanyusa okulabako maama musumba kulikayo nnyo mu mission ye ng'onyiririddeyo mu mission olabise bulungi bambi bwe mbaje nabadde ngamba mission okugenda mu crusade mission eri Masindi gye twagamba okugenda nabadde weeyo wikise bbiri obaddewa maama Dama musumba ati bwe tubeera ffenna tubanga kanesibako kalenzi ki mukwana naawe kali akakozi kange bannange maama musumba akantu kalemerako ebyaddala atokayita kantu nokawa obudde nakawa obudde era mbaddeyo ennaku ezo era gyenva naye musumba amanyi nva ndi mu mission ati nzira waka ngaava mu mission ova wa Kajoba musumba amanyi olidawa nagenda mu mission naye nga watuukayo Masindi amanyi gyendi naye nga totuukanga situukanga naye era n'engugu zange nkomyewo nazo bagera kunkulisaayo ngaava mu mission ekintu ng'okiwadde naye nga mbadde wa Kajoba yakuwaaki nze munaye ebintu by'omukwano bino byewuunyisa obyagala nnyo oyagala ne gw'otandyagadde
Bana. N'akulesawo n'omwami wo Senga bwembeere ewaka ewammwe ndabanga waliwo emirembe tugiina. Anagambo tetugiina. Tuyina emirembe ffe. Kajoba awunya n'amata. Awunya n'olubuzi embuzi ziri zabeeramu. Nambe bw'abeera mu mbuzi era ne mu buliri tugenda nazo embuzi. Maama musu. Embuzi tuzireka eri. Bwe kutuuka okukola mu mbuzi ze ng'agenda mu mbuzi. Kati bwali tegeera nti togenze Masindi. Masindi. Ekyo zimwetimbyeko embuzi mbwalunda mbuzi abeera mu. Tegeera nti togenze Masindi. Tagenda kitegeera naawe. Teriyo kikwekebwa kitagenda kubikkulwa. Teriyo kyatagenda kutegeera. Bwana kitegeera. Anansonyiwa oli musumba nja munnyonnyola ansonyiwe. Maama musu. Ate kati bw'anaaba abuulira ku kusonyiwa nga tansonyiwe olw'anaaba abuulira biki. Ekitegeeza okikola akusonyiwa. Njiri omanye enjiri y'okusonyiwa olina kuba nga naawe osonyiwa. Kati bw'anaaba tansonyiye endiga ze anaazibuulirira ati musonyiwa abantu. Kati w'obadde onoga kati kanzireeka. Ate nandibaddeeyo paka. Nina okuddayo ew'omwami wange musumba. Naye okimanyi nti kati ensi yonna eba ekulaba. Singa bigwa mu matu ga musumba, singa bigwa ewaka, singa bigwa mu kkanisa, singa bigwa mu ggwanga. Musumba waffe w'amaanyi. Era w'amaanyi tuli b'amaanyi. Tuli b'amaanyi era buli wentambula naye bagamba bantu abo b'amaanyi. Siraba nabyotya ebyo ebintu bya bulijjo. Kati ogenda tuuka ewaka. Bankuliseeyo. Obagamba oti. Era namukwidira n'akasimu tudaddi leero nkomawo. Gy'abantu emizimu gy'abakuba. Abantu baalokose nnyo. Mukama yatambudde. Ekitiibwa kya Mukama kyalabisire. Kumbe ng'oli wa Kajoba. Nabadde wa Kajoba era munnange mubiveemu. Tobiwa budde. Genda ng'obudde bukyali situka. Nze n'okutya kati nkutya. Ate kati nze ndikooki. Nende wa musumba wange. Anange. Ogende wa musumba wo. Ne maama musumba ndabika gy'olali. Ndabika bulungi sirina kyakukola. Mwami ogenda muswaza. Atagenda swala. Onkuliseeyo. Omugambo otya? Nva mu mission daddy. Akugamba abantu basumulukuse. Nga mugamba emizimu gyatambudde abantu balokose ekitiibwa kya Mukama ne kirabisibwa. Oyonoonya ekitiibwa kya musumba okyonoona. Musumba akyalina ekitiibwa kye. Oyonoonye eggwanga. Weeraba kangende nja kuba nkubuulira ebivuddeyo. Tebikyawooma. Bijja kuwoomera. Tebikyawooma. Ate n'ojja swala nga talina na kyakoze. Mukulu Kajoba. Wali musumba. Otuuse? Otuuse sewo. Naye ng'oluddeyo. Musumba. Mbadde mu nyumba nokye simanyi badi mukumaza mayirizaako butontono awo. Omuntu wakuyitanga ofubanga okwanguwa. Mukama wange nja kwangu ojja singa badde nkuttekuttemu naye. Kati nina gye ŋŋenda ne bukukyaki nno ogenda okukoza otuuse saa mmeka ebyo si birungi. Mukama wange bansonyiwe naye. Olala bwe nkuyitanga oyanguwangako. Yesebo. Kankati kye mbadde nkugamba watuuseko mu faamu. Mu faamu nabaddeyo. Actually yawe ngongwire simu badde nakavayo nga nakatuuka ewaka. Ente yazadde ekyana kye yazadde kiri kitya. Kati obodde okola ki byegye emirimu gye njagala okulaba ng'ogikola. Enda genda ntikikire bulungi. Awo otokoze bulungi. Obudde mutabani wange si byagala ebyo. Kati njagala nkubuulire ogende ku faamu eyo. Ogende olabe bulungi enkoko oba zirina amazzi. Ente ng'ebyana bwe byebase ebito nga wonna walungi n'enkulu ogenda ozirabeko ne faamu z'endala ziri ez'ensolo endala nazo ogenda ozirabeko owulidde kankati nga tonda kugenda mbadde nsaba jangu kusooka enkulagire kubanga maama taliiwo yagenda ku mission okimanyi bulungi ate ne kawala kange tekanaba kudda kagenda okusoma kali ku Bible College naye weekend kagenda kudda kati mbadde nsaba onyambeko okwerakwerako wonna wane otereze bulungi awakaawo Kajoba njagala kati wano onongosezeeko wano wonna bumuli obwo njagala obukomole bulungi obulaba nga bwenkana bonna owo wonna obukomole olaba kati ne wano wonna ojja okomole bulungi nnyo owulidde mu Kajoba
mpulire musumba simanyi oba kyenkugamba okiwulira kiwulira mukama wange ngenda bitereza byonna mbiraba bulungi ngenda bitereza bulungi njagala nnyo ebintu ebiyonjo ate ebinyumye ngenda bitereza mukama wange ebintu ebinyumye n'ebiyonjo mbyekola ki obyagala nnyo nkumanyi omanyi musumba kirungi nti omanyi Ekomera bamukomera Ekomera bamukomera Ekomera bamukomera